Abalonzi mukulikeyo mukumulamu tukyatambula fena tukyali mu program Namwatulira nyongera okukatiriza ekintu kya Namwatulira ku YouTube twakise membership ku Namwatulira mubadde mubanja nnyo program za Namwatulira nga noro mukaga terunaba kutuuka mwenga mulaga muzeesunga nnyo kati nomune twabaguddeyo kye tuyita Namwatulira membership ku YouTube kikola kita mikwano gwe ayagala okulaba shows zino nga tetuzi breakinzeemu baliwe balindira shows patsenya gwe mukwano gena kubanga olabawo bbiri kwegamba nga tetubukutudde oba kitegera mukwano ate ayagala okugiraba nga na wano e Kampala ku ABS TV tenaba kubeera nga eragibwa nga kipya nnyo mu matune mu maso g'abantu ogena kubanga osubscribinga ku membership eno okitegere tugenda kubanga tusazusa visa card towa omuntu gw'osindikira sente tewaba omuntu yenna gw'okwasa sente zo zigena kubanga zisasulwa ku visa card ayagala okumanya engeri joiningamu ogena kuba oyita ku namba 078 mugiwandike 3M0M9 tokuba wabula just WhatsApp bajja kubanga bakulya emitendera joyitamu okufuna YouTube membership omutwalo guba gumu omwezi mulamba bano gye bagirindira olw'omukaaga gwe ogifuna lunaku lwa kusatu olwokusatu obeera wali mu kujoga ng'onyumirwa okitegedde mikwano bano bagenda okubikunyumiza olw'omukaaga gwe nga to okitegeera nga wabirabye dda olw'okuba nti munayi gwakoze ki wasasula omutwalo gumu bannanga omwezi si mungi omutwalo gumu bwe guti nawe atina mu muleme kuba bakodo ezo sente teziba zaffe sente ezo tugambye ozisasuza visa card zigenda direct ku YouTube okitegera ate naffe zituyambako okuba nti munayi tuddukanya ekintu kino efficiently twongeramu kano twongeramu kali okusobola okuba nti munayi nga tubaawo bamukitegera mikwano gyange ayagala okumanya ebisingawo butya bogena okujoininga class eyo ogenda kuyita ku 078M 3M0M9 tokuba just WhatsApp bagenda kubanga bakubya emitendera gyokola ki jobera nga oyitamu ate nga nakuza mwezi 19 mikwano tewerabira wano ekawala ku church ya Pastaiga omusumba jengo agenda kubanga asiga abantu amafuta omwaka omupya guyingire n'emikisa jangu oguyingirire mu kusaba okitegera mukwano ebisirani byonna n'ebibi na buli kikyamu kyonna ekyakutusibwako mu 2019 sagala okiyingize 22 kitegezera ebizibu byonna byofunye mweguli ogena kuba otambula nabyo mweguno nedda jangu wakusiga amafuta buli kimu kikole kikome mwogo omwaka omukadde butelevu katudde mu program eno tulabe ensonga zitya ate bwe zikyatambula kakati baali bakyayogera mutabani obambiwe kajjira kasajja katukagala okgenda mu nnyumba okitegedde naye esimu nagikulako amangu ago nadda ate kukaana nakagamba biki bw'onabanga ku ssimu toyinsembereranga by'owulidde ayina kye yamukoonamu awo owulira ayina kye yamugamba k'oligambanga kitaawo ku bye tukola nenebuuza biki bye bakola wuliriza yamugamba k'oligeza neugamba kitaawo ku bye tukola ku bye twakoze ejjo oba ku bye twakoze ekiro wuliriza bulungi bye twakoze ekiro ojja kundaba namukomekkereza namugamba sikiwuliranga ng'ogambye kitaawo ku byakoleddwa ekiro ojja bwoti bw'osaliriza ate gwe togeza nkugambye togeza nogamba taatawo biri ebyabaddeko ekiro nkugambye tokola ki nkugambye togeza nkugambye tokola ki nkugambye tokola ki kati wandabye lwaki ojja n'osaliriza n'olingiza olina byoyagala gamba taatawo oyagala kugamba biki bye bakola ekiro w'essaali saamanya naye ne tukiteekako nnyo attention tugamba omukyalo ono kiki kye baakoze n'akikweka n'agaana okyogera okitegeera munnange akomekereza ati omwana omuto kumuga nti tayogera kye baakoze ekiro kiki kye baakola ekiro tetwakimanya omukazi atandise kwonooneka kati okwonooneka kukola kika kya waggulu kubanga we baatuukira ogenda ne maama we mu basawo waliwo awo nno obuzibu tetuganye kale omuntu yenna yeerwanako naye just olina okukimanya nti mukyala we takoze eki tatudde nze nkuleetera bye twakwata agenda kunfunako obuzibu leero ngenda mukuba tetwagala violence era tugeza n'okwata ku mukyala bwe mulimu ebyomukuba ng'oŋŋamba nga nzigalawo nga tugenda lwaki oggalawo nakuwa omulimu gukola omulimu ogukoze ogundeetedde temuliimu byakuba mukyala ngenda mukuba temuliimu kati tolina kye waalabye bw'obanga ng'okuba ogenda kukuba kati tolina kye waalabye nja mukuba n'ebirala nja bimanya okitegeera
nsaba tukwate empola tugguse ekintu kino twali gye kyaggwera tolina kyewalabye wadde n'ekyo nja bimanya okitegeera olwo lwali lulala olwo lwali olwo kaakati olunaku olulala ono omukyalo ono gwe watugambye nti nno mukwano gwe ono gwe watugambye nti nno mukwano gwe lumu bakeera omukyala akeera ku makya n'avaawo bwe yavaawo yakomawo noono omukyala mukwano gwe baba wano mu geeti bayingira oba balaba naye emboozi gye baali banyumya ne mukwano gwe babo bajja basooka okubamu lwali ne beekubamu olwali emboozi gye baali banyumya ne mukwano gwe boogera ku basajja baabwe ab'edda boogera biki koono nti simanyi omusajja simanyi bali bamwitaani weewulirireka anti tokyajja okula nze ndi bulungi kati natereera oba oyimba nti gwe musajja kwanako nakutwala gano maka gange natereera ddamu ebiri natereera wangi kamada olaba nze namuleka olukya nafuna musajja wange anfaako nze ebyakamada tombuulira nafuna omusajja olaba amaka ge yanzimbira nze ndi bulungi mwana gwe kati omubuuzo oyagala noono mukwazike mu bba wange awo namugamba oyo namukulekera nekindaga nti abakyala bano balina ekiti mwe baali bagwa either nga tonnamufuna obanga wooli kwegamba bwe bajje bayita emisege kubanga bw'owuliza emboozi eno nti bo baagabananga n'abasajja nga tebakifunamu buzibu baali bwenzi nga nange sikimanyi kubanga ono yamugamba simanya gundi simanyi namukulekera simanya ate simanya biki okitegeera bo baagabananga abasajja ono ye mukwano gwe bwe battanga ebyama byonna era ddiiru zonna bazibalusanga n'ono mukwano gwe eyabeeranga wano gwe wayise mukwano gwe okitegeera baabo bwe bayingira mu nnyumba ne beekubaawo olwali watwala omusajja wange abasajja bange bonna obatwala buli kimu nga bw'okiwulira ye lwaki njogera bingi gano amaka naawe galaba ge banzimbira amaka ga bbeeyi maka malungi ebyobwenzi nabiva mukamada namukulekera sikyayagala twala eri naawe ono omusajja samuvaako ate omukazi ono kitegeeza mwenzi omukazi ye mwenzi obyolya munaye gano amaka naawe galaba ge banzimbira amaka ga bbeeyi maka malungi ebyobwenzi nabiva mukamada namukulekera sikyayagala twala eri naawe ono omusajja samuvaako ate kazi mwenzi ngenda mukuba nja mutta busi kwa nkoyo kulira omukazi oyo nga bangamba bwe kintu kyekimu buli wenkomawo bangamba ekintu kyekimu ngenda mukuba mutte busi ogenda mukuba mutte nedda ekyokuba ekyo kyonna kiganyisa na kuddamu kukiwulirako toddamu nakukyogera ngenda mukuba toddamu singa namanya tino bye tunaazula munabamu okkuba saalirese bintu bino fe violence tetugyetaagirako ddala tekiŋŋaana ve okugamba mazima nti kino nakino kye naazuula era bw'oba owulira nti ozimbye mangu kwe buno obuntu obutono kati olwo ebinene ebiriyo niba kasa ntegeddeko ekyo okitegedde kanyambuke musange mu nnyumba okyali ku ekyo lumu omwana wo ono mutabani wo aba yeebasaawo mu ntebe okitegeera aba yeebasaawo mu ntebe jjukira ennyumba bagirimu abakyala aba babiri aba yeebase awo mu ntebe buli kimu nga bwekiraba ne tulaba ono maama we yajja n'amubuuza lwaki wasuze mu ntebe bambi akaana kaddamu nti mu kisenge atyayo gwe weebase zino saawa mmeka saawa 4 lwaki osula mu ntebe lwaki togenda ne weebaka mu kisenge kiki kyotyayo abadde ki akoze eki yogera akoze eki lwaki toyogera kiki ekikusuza mu ntebe mbuulira mu kisenge otyayo lwaki otyayo mbuulira ekikutiisa mu kisenge mbuulira osula mu ntebe saawa 4 oli mpuliri kyekikutiisa mu kisenge kuba oyagala kwesuza mu ntebe mu kisenge otyayaani banaye buzibu ki unakubuulira gamba mu kisenge atyayo nti atyagwe buzibu kiba kitagala kujja ne weebaka ng'atyagwe mu kisenge atyatagala sula naawe lwaki tojja mu kisenge ne weebaka otyayo ki wabula ffena tetwamanya nsonga ki omwana ono emutiisa mu kisenge okutuuka okwagala okusula mu ntebe okitegeera omwana alina kyalaba mu kisenge eyo olowooza kiyinza kuba
era namuyombesa bubi nnyo kikyotyayo biki era bamuwalabanya nono mukwano gwe okakkananga ki nga mukwano gwa mututte mu kisenge mubulira ate wagambye mu kisenge otyayo tagende Omwana wange yali atwala waki yali agenda mukozesa ki samanya bamuvuma lwaki otya mu kisenge waliyo ki ffe tetuli abantu era naayita ono mukwano gwe najja n'akola ki mukwano gwe bwe yawulira oluyoogano lwali mu ddiiro ye najja n'akwata omwana n'amuyisawo paka mu kisenge naye nga tulaba omwana agenda mu kisenge nga mwennyamivu nga tayagala kugenda ayina mukazi kye yamukola simanyi kubanga omwana ali mu nnyumba ya kitaawe watuukira okugamba nti kaasule mu ntebe mu kisenge kyatyayo ntuufu omukazi alina kye waliwo awo question mark kanyambuke saagala ebyokukuba omukazi ebyo biveeko mpozi ng'oyagala ndekerawo okulaga njamutematema ate lwaki yogera kukoze eki lwaki toyogera kiki ekikusuza mu ntebe mbulira mu kisenge otyayo lwaki otyayo mpulira ekikutiisa mu kisenge mpulira osula mu ntebe saawa 4 oli mpuliri kyekikutiisa mu kisenge kuba oyaga kwesuza mu ntebe mu kisenge otyayaani banaye buzibu ki unaakubulira gamba mu kisenge atyayo nti atyagwe buzibu kiba kiragala kujja ne weebaka ng'atyagwe mu kisenge atya atagala sula naawe lwaki tojja mu kisenge ne weebaka otyayo ki kyekikafuddamu nakyogera omukyalo oyo bwakera kumakya n'afuna obuzibu ng'omweweredde wano ensi yonna yonna eraba gwe gwe bagenda osooka okunoonya nywa bufuna bufune okitegeera ekkomera baalikolera bantu okitegeera bw'atyo ne bakwata ono mukwano gwe n'akwata omwana n'amutwala mu kisenge okitegeera munnange naye ng'omwana tumulaba agenda mwennyamivu n'okwagala bambi nga tayagala gwate oyo yazirira okusulayo n'asala wasule mu ntebe omwana wange balina kye baali bamukozesa bwe kityo nno bwe kyali naye nsaba okkakkane bye tulina okulaba bye bingi tujja biraba okitegeera kyekyakumpeesa omulimu onkolera omulimu ogwo kaakati okyali kwebwe tolina kyewaalabye ssebo okitegedde olunaku olulala olina lwe wakomawo ewaka awo wonna bino byonna tubadde tubiraba ng'ewaka toliiwo kati wamala n'okomawo era twakukwata ng'oyingira bwe wakomawo bambi mutabani wo essanyu lyali lingi era n'afukamira n'akubuuzaako ng'eramu nedda lyakumiwa amaze ebbanga takola ki taliiwo tamulaba mu kubuuzaako yamala n'akugamba taata nyamba nkwegayiridde ewaka wano saagalawo ntwale ewa maama teyakigamba olunaku olwo olujjukira tolujjukira ndujjukira yakiŋŋamba buli kimu weetunuulireko yakiŋŋamba nagamba ntwale ewa maama nkooyeewo kitegeera bambi ng'omwana mwennyamivu lwakuba ndowooza teyayagala kuwa nsonga lwaki akooyeewo naye yalina ensonga ze yakiŋŋamba naye nze nganze walowooza kyegyo ky'abaana nga bw'omanyi omusajja olina okubeera ewaka olina oba okomye ewaka ng'okooye oyagala kunaaba ebintu ebimu tobiwabudde ate ng'enkeera olowooza genda kukola birala nange omwana yaŋŋamba n'okirekaawo saamanya era yakwegayira nagamba taata nyamba ewaka wano saagalawo ekisooka kaaliwo kokka oba kwali kubuubaala awo simanyi naye nga tujja kumanya lwaki yali takola ki nagamba ntwale naye gwe munayira wakirekaawo actually wamuvuma namuvuma nemuganviira genda naye nga mutwala ng'obudde abazadde okuwuliriza abaana tubeera n'ebirowoozo byaffe tuveeyo nga tukooye nga bye mukola eyo mubikolera abaana kusooka ti omwana ewakoba omuneglecting oba tomanyi ofunangayo eddakiika n'otula naye naddala kuggwa atabeerawo n'otula naye n'omugamba kiki ekikunyigiriza kikyoyagala bakuyisa batya omukyala gw'omulekedde tamuzaala ofuna eddakiika ntono nnyo naye n'eddakiika ezo wabaako kyagamba n'otawuliriza oba okooye ng'oyagala kwebaka okomawo okooye kati nze nandikoze nte nange nkomawo nkooye ebinkutte bingi gye ngende eyo wabeerawo ebinsumbuwa ngenda kudda nga nange nkooye nga njagala kuwummula ate n'omwana wange omwana oyo mumanyi alina emputu bwamukubako yekambuwaza bwekambuwaza kwegamba walowooza kyegyo nalowooza kyegyo
kale tugende mu maaso era munnange ensonga y'omwana wagirekaawo nagirekaawo n'ennyinda naye n'aba kakati omwana tabeera na maama we tabeera na maama wa muzaala abeera n'abaana abakyala ate gwe gwayinanga taata we naawe tomuwadde budde kakati awo ddala gwoba oyagala yakula atya mba nkooye nyina omukazi ali waka yalina yalina okumulabirira n'amulabirira buli kimu mba nkireseewo ekyo kyakuyiga eri abazadde mwenna abali eyo tukyagenda mu maaso naye neebaza omukazi wange gwenina mu maka asobodde olabirira omwana oyo kuba maama we ono maama we gwolina wano gwenina waka wano omwebaza kuba nyina yamundekera amuzaala yamundekera nga mwana muto nga ka myezi 3 n'akalekaawo n'agenda ono yakakuzizza aliwo wano waka okakasa mbadde manya musanze ku myaka egyo yamukuziza okuva mu buto bwe pozi kiri kyamukubye tusinsanyusizaamu n'akatono tetumanyi ensonga lwaki yamukuba naye buli kimu tujja kukimanyi nange simanyi naye tujja kinoonyereza nga bwe nasobola okuwa omulimu onkolere ekyetaagisa era ebimu obindeetedde n'ekyo tujja kimanya ojja kinoonyereza mpolampola okifune kale ffe tugenda mu maaso maama olunaku olulala omwana wo aba azannya mu ddiiro awo nga bw'omanya azannya yekka ali bwomu bw'atya bwannamunigina aba azannya mu ddiiro awo ekiro ndowooza era yali tayagala kubaka kuba bwe tunula ku kamera zaffe wano zitulaga essaawa mu ssaawa mwe yali azannyira ssaawa zaalinga 5:6 gwakiro abaana baba beebase okitegeera kiki ekyamugaana okwebaka ezo essaawa 6 bayeebase tulaba omukyalo ono gwe wagambye nti nno mukwano gwa mukyala wo era yajja mu ddiiro n'amugamba mbu lwaki toyagala kugenda mu kisenge era ne baddamu kiri kye bamusanga ku makyanga yasuze mu ddiiro n'amugamba gwe lwaki toyagala kugenda mu kisenge omwana ye n'amugamba banange saagala kugenda mu kisenge kyonna ekyali kitiisa omwana nze naawe balina kye baamukola okitegeera kiro ssaawa 5 naye omwana akyali awo n'ebyokuba kasi aliko kwegamba mu kisenge yo ng'atyayo waaki yasula mu ddiiro ono omukyala n'ajja lwaki toyagala kugenda mu kisenge era olutalo lwali lw'amaanyi kasajja katu ne baddamu ne bakawalawala ne bakatwala mu kisenge buli kimu nga bw'okiraba baakatwala bombi babiri ono omukyala mwana wange yali amutwalawo yali amwagazaaki saamanya mukwano omukazi ngenda muttema leero kati ate ono taliiwo ngenda munoonya ngenda mufuna ngenda muttema kangende mu kisenge nzijja ejjambiya oba yali kyaleka kale yali amukuma nga bw'omanyi oluusi tekiba kirungi baana kusula mu ddiiro omwana omukuma otya nga avudde mu kisenge kyajja asule mu ddiiro omukazi alina kyeyamukola naye tetuganye engeri gye yamutwalamu wano ng'amuwalaawala amusindiikiriza okugenda mu kisenge yo mu butuufu ffe naye atutabula gye twali nga tulaba ebintu bino yali amugamba ky'omwana omuto awo nze naawe omwana w'emyaka 10 omukazi amuwalabanya atya nga omukazi mukulu yali amutwalawo ngenda muttema leero byonna byalinga mu nyumba ngenda muttema ekyo ebigambo nagganyo bikozesa nagganyo okubikozesa eyaba violence setagana kukiwuliriza ekomera baalikolera abantu bwekuba setagana kukiwuliriza okitegeera era waakiri tulekeraawo ebisigadde ate bye binene nnyo ne tubivaako tosobola tandika kutiisatiisa muntu kumpewo nenkusasula ngenda muttema yes wansasula oba wakola ki naye ekikwatagana n'okutiisatiisa omuntu obulamu bwo bujjawo waakiri buli kimu tukireka ne tutasobola mu omukyala ye omukazi yali aleeta kyaki kino ekikazi kunzitira amaka n'okunzitira omwana omukazi mbona kunoonya ssente gawulaba nti omukyala gwe tobeerawo abeera awuuba alandoza naleeta mukwano gwa mubeesebeese nze nakuwa n'emikwano saagala muntu wange kakana bwe kisika omwana wange saagala kasasiro oyo bamuwala banyamazima bamutwala mu kisenge gy'atayagala kugenda
mudiro. Kola misazi no mudiro. Twanti unaude wakwe baba. Wadana wa TV. Twanti unaude wakwe baba. Mukogene bulirwe lake stuka. Stuka gana bulirwe lake. Wachwa yagala musenge wali yote. Tawo yagala kumanyira. Tawo gana bulirwe. Sasiro omwerere. Okitegeera. Kisirani gwe. Ebyo nno. Kiringa embizi. Tekera abana ebigambo mutebiyita kumpewa mpola mpola. Obusungu bw'ekizadde mbumanyi. Tulina okwogera ati tutagala abantu kubeera nga bazungira mu maka gaffe. Kituufu bawuzuuma. Ebyo tubyetaaga. Obusungu bw'ekizadde ne wembeera nze. Saagala kumanya, tulaba omulimu guno gye gwaggweera. Mukwano. Tugende ndaga. Okyali ku ebyo. Waliwo olunaku olulala ffe nkugambye kamera twaziteeka mu bitundu bingi mu nnyumba yo n'ebweru. Lumu era mukyala woono aba aline mukwano gwono banyumya baali awo mu ddiiro okitegeera beesensula enviiri biki ne banyumya nti nno omusajja nno olumu bwakulekawo oba baali bagamba gwe bwakulekawo oluusi nno yakuviirako n'okukola ensobi kikuzaaza emize okitegeera yakolaga ebikise byonna ali namuhaye buli kimwe narakimuhaga yashakaga iki ni giki kyashakaga kakati wano nno we wali ensonga kweno point gendeeta era mu mboozi gye baanyumya tulina ekintu eky'amaanyi kye twazuula ensonga lwaki omwana ono baali bamuwala banyumutwala mu kisenge awo wennyini ku nsonga ssemasonga nga tugenda okutegeera lwaki omwana ono yali tayagala kugendanga mu kisenge ate abakyala bano bamukakanga nnyo okugendayo olw'omukaaga olujja we tutandikira ate mukwano gwe ali ku YouTube channel yaffe eya ABS TV Uganda Official kye kino kye mbagamba nga oyagala okumanya ebiddirira amangu nga tosobola gwe kulinda lwa mukaaga subscribinga ku Namwatulira special osasulayo mukwano omutwalo guba gumu bwe guti obeere nga programs zaffe zino oziraba olunaku lwakusatu okitegedde munange okujoininga membership wa Namwatulira mikwano genda wenyini awali akapesa ka subscribe waliwo aka icon bakaita join ka clickingeko bajja kuba bakusaba visa card just follow the prompts ojja kuba mukwano nga o joininga bulungi nnyo nyini ddala oba aina ekibuuzo oba gwe nga tomanyi bikolebwa bitya ojja kuyita ku namba 078 3 0 ndoza mikwano gye mukitegedde obeere nga shows zaffe oziraba manguko n'okusobola okutuyambako okutambuza omulimu guno mu bulungi obw'ekitalo mukwano ate nammwe abatasobola mikwano kikyaliyo nga bulijjo twadde tukitambuza ku lunaku olw'omukaaga ssaawa zaffe 4 ku YouTube wali naffe wano e Kampala ku ABS TV mukitegedde mikwano gyange awo wenyini we tugenda okuba nga tutandikira wiiki ejja programu eno tekomi wano wabula just follow up till next week wetugenda okuba nga tugimalayo nkujjukiza mikwano gwange gwe agala okufaanana obulungi okulabika obulungi ka skin oyagala okuteekamu kakala oba oyagala kusigala ku nakyo kala y'omukwano ayagala okusitulamu wano waggulu wano mubitegere ayagala okukola ka west doesn't matter oyina abaana bameka ekibuto kiyise kikomeeri ayagala okole ne mabegeno ku bam ayagala okuteekako ka hips okole entumu emikwano ensonga z'omu kisenge abaami waka tumwongerako abakyala kataapu kiriya buli kimu nga bukitegedde ka tight kiriya njogere kiba nange ndekeki emisomo gy'abasenga ogenda kujja wali ennakulabye ku bitaala awo mukitegedde muna ekizimbe bakiyita Prime Tower eyo kaline nene eri awo ennakulabye ku bitaala linnya ku level 2 room C10 ogenda kuba mukwano ng'otuukira abashanana bagiyise shanana beauty and bedroom tujja kubanga mukwano tukuyambako obeere nga oshanana in and out lwaki no mukwano sibasiibula naye nga wo wennyini we tugenda okubanga tutandikira programu eno Saturday ejja sawa zezimu sawa 4 nange Stella Nambiru mbagala nnyo happy new year